gwe wali otuteyo ku budde ne weegayirira Mukama ku lw'ennyumba yo. Abaana bo basoma tebategeera, amagezi zero, naye tosobola kugwa ku maviivi ku lw'abaana bo. N'olaba mukazi wo nga mugumba n'olumba n'ogamba kamwegayirire. Omusajja akeera ku makya n'agenda anoonye ssente, si lwakuba nti musajja wattu tayagala zireeta waka, naye zibula n'akomawo ngalonsa nga ne mukaveera taataddemu yadde ejjuuni oba muwogo. Toyetobola na kugendako maaso ga Mukama, weegayirire Mukama ku lw'omusajja oyo. Wayitako agaba omukisa amuweeko ku mukisa. Bambi tuyige okusabirigana oba okusabira bannaffe nga tebamanyi nako nti tubasabira. Kyogera nti kakasa Katonda ayinza byonna. Mukwano Katonda agenda kuwulira okwegayiriraako ebintu bikyuke. Mukama yeebazibwa b'emikwano, mwebale okutulaba, mwebale okusoma Bayibuli. Ekyo kyennyina otandika nakyo nga mbeebaza bwebaza, kubanga abantu batini nnyo abawa obudde Bayibuli. Bantu batini nnyo, kubanga twakiraba emabega yonna tuzze tukiraba nti tulina abantu babiri mu ffe. Katonda bwe yali atonda omuntu oli gw'agamba gwe yatondera mu kifaananyi kye, yakola omwoyo. Oluvannyuma lw'omwoyo ate n'ajja abumba omubiri ng'agujja mu ttaka, n'omukyala n'amugya mu lubiriizi, ebyo byonna twabiraba. Kakati omubiri guno gulya ttaka. Ye osimba ettooke oba omeza ettooke oba okulaali doodo oba okola ki kyonna ky'ofunye n'oliisa omubiri. Naye omwoyo gulya kigambo kya Katonda. So kati gw'atudde n'oliisa omwoyo gwo guwadde ekintu ekituufu. Omubiri leka gulye guba omulamu, n'omwoyo gulye guba omulamu. So Mukama omulungi yeebazibwe. Nnyongera okubuuzaako nti oli otya? Gwe oli otya gwe omusomi wa Bayibuli? Mukama akuwe nnyo omukisa, akukyuse, ensi erabire ddala nti olina Katonda. Ekyo kisalayo ka gy'oyinza okusabira. Batunule bagane naye omukazi oyo alina Katonda, naye omusajja oyo alina Katonda. Naawe bagambe, nze natandika okusoma Bayibuli kati ndi wa mwoyo, ndi buziba, ndi munda mu Mukama. Haleluya. Mukama omulungi yeebazibwe. Tetugenda kwerabira kusubscribinga nga tetunnagenda mu ssaala, nga tetunnayita Mwoyo Mutukuvu, nga tetunnakoowoola Mwoyo Mutukuvu ku lw'ekigambo. Sooke tusubscribinge. Kwatako muka subscribe. Nakugamba buli wo subscribing oba obuulidde enjiri. Anti channel oba ogikuza. Kati channel buli lwekula. Ng'enjiri etambula amawanga gonna. Bayibuli egamba etya Maako 16:15. Tibugende mu nsi zonna mbuulire enjiri eri ebitonde byonna. Kati tugende tubuulire ebitonde, tubuulire amawanga, tugabuulidde tutya. Subscribing ako nakawo muka subscribe. Channel buli weeyambuka neeyambuka ba subscribers ne muwera nga ne YouTube ejongerayo ng'enjiri etambula ng'ekigambo kitambula mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu. Nzikiriza nti weebale okikoze. Haleluya. Kati tukole Omwoyo Mutukuvu tugende direct mu kigambo kya Katonda. Munange ffe ng'abantu tetusobola bitegeera, tetusobola bimanya. Mu maanyi g'emmere, mu maanyi gaaki tetusobola bitegeera, naye mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu tukkiriza nti tusobola bitegeera mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu. Kitange nannyini ggulu n'ensi, tukuyita ggwe mukwano gwange, tuyita Omwoyo wa Katonda oyo eyamamira ensi ng'etandika mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu. Nga bitandika waliwo, ova olaba tukuyita ne leero, naffe otubeerewo, otumaamire mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu. Tukoola Omwoyo wa Katonda, tukoola Omwoyo Mutukuvu. Bayibuli egamba nti siibaleka nga bamulekwa, naye ndibalekera Omwoyo Mutukuvu. Oyo atabulawo mu kulaba ennaku. Oyo Omwoyo gwe tuyita ow'amagezi ajja atumaamire tubeere n'amagezi. Oyo Omwoyo aluŋŋamye ekigambo kya Katonda ne tukitegeera Mukama. Gwe tukoowoola mukwano gwange. Bayibuli egamba nti obw'amasaza waliwo abafugira mu bbanga, abo ab'amasaza abafugira mu bbanga tubuyokya, tusindika omuliro, tugaana omubi okuleeta ekigambo kyonna ku lulimi lwange, tugaana omulabe okuwuddiisa obwongo bwange okwogera ebyange, tubigaana mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu. Kozesa obulamu bwange, nze kambeere omuzindaalo, kambeere ekikozesebwa Mukama. Mpaddeyo obulamu bwange essaawa zino, newankubadde nga buli lunaku buli ssaawa mbuwaayo, naye leero mbuwaayo okusukkuluma we nnali mbuwaddeyo Mukama.
okozese amagezi gange, okozese omumwa gwange, okozese olulimi lwange, okozese buli kitundu ekiri ku bulamu bwange. Mukama tuweereze eggwanga mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu. Mbuulira enjiri taata nga si maanyi gange, si kutegeera kwange, si kumanya kwange Mukama, naye ekisa kyo kinkozese mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu. Mbisabye nga nzikiriza. Amiina era amiina. Twasembayo banange ssenyiga nnuma, bw'owulira nga eddoboozi terivaayo bulungi, bwemanya ssenyiga nnuma. So twakoma ku ssuula ya 24, zino essuula zonna 24 zaggwa. Kati tugenda ku ssuula ya 25. Ye mukwano, bw'obanga tonnaziraba ezo essuula, buli vidiyo yeetisse essuula namba. Dda mu vidiyo ezo eziri wansi. Essuula gy'oyagala okulaba ye vidiyo gy'oba olaba, naye nga kyandibadde kirungi n'obiraba gye biva, n'otegeera gye biva ne gye bigenda mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu. Ate bw'oba tosobodde nga togenda kusobola laba vidiyo, jjayo Bayibuliyo osome mpola mpola. Tofaayo essuula emu ne bw'ogisomera ewiiki, kazironga z'obitegedde by'osoma. Kowola omwoyo omutukuvu. Tewali mugezi, tewali ategeera, tewali asukkuluma. Katonda yekka ye musukkulumu. Katonda ye magezi. Bw'oba olaakinga amagezi, yita magezi, oyo ajja kujja gy'oli. Bw'oba olaakinga mpisa, yita mpisa. Katonda muyite muli ango gy'owulira gy'olaakinga. Katonda ajja kujja akwerage. Alina bamalayika baasobola okuweereza ne bakozesa obulamu bwo. Haleluya. So soma mpola, topapa, todduka misinde, wootategedde yita omwoyo omutukuvu ajja kuyamba. Haleluya. Essuula tugambye ya 25 kwe tutandikidde. Olunyiriri olusooka lugambye nti awo Ibulayimu n'awasa omukazi omulala, erinnya lye Ketula. Haleluya. Mpozi gw'atannalaba vidiyo ziri eziwedde oba essuula zino eziwedde, nkujjukiza toyimirireyo n'ogamba Ibulayimu nga yawasa omukazi owokubiri, Ibulayimu tuwase nedda mukwano. Yamala kufa Saala. Mu ssuula eziwedde Saala byonna tubiwulidde, Saala n'afa. Oluvannyuma lwa mukyala wa Ibulayimu okufa gwe bayita Saala, kati awasizza omukyala gwe bayita ani? Ketula. Olunyiriri olwokubiri ne lugamba nti naye n'amuzaalira Zimulaani ne Yokusaani ne Medani ne Midiyaani ne Isubaki ne Suwa. Haleluya. Kyono Ketula n'azaalira Ibulayimu abaana abo b'owulidde. Wulira olwokusatu. Yokusaani n'azaala Seeba ne Dedani, n'abaana ba Dedani abasajja baali Asulimu ne Letusimu ne Leumimu, n'abaana ba Midiyaani abasajja Efa ne Eferi ne Kanoki ne Abida ne Erudaa. Abo bonna baana ba Ketula. Owulidde? Abo bonna b'owulidde baana ba Ketula, omukyala Ibulayimu gwe yawasa oluvannyuma lwa mukyala we Salaayi okufa. Olunyiriri olwokutaano. Ibulayimu n'awa Isaaka byonna bye yalina, naye abaana abasajja abaabazaana Ibulayimu be yalina, Ibulayimu n'abawa bo ebirabo, n'abasindika okuva eri Isaaka omwana we bwe yali ng'akyali mulamu bagende ebuvanjuba mu nsi. Mukama omulungi yeebazibwe. Wano tufunewo ko ky'okuyiga, wadde nga tekiri nnyo necessary, naye leka tukiyigewo. Agambye nti Ibulayimu abaana b'abazaana, bano abazaana ba Ibulayimu, mujjuke Ibulayimu mwabwama abawadde abalabye okuva gye twatandikira obulamu bwa Ibulayimu. Ibulayimu yalina abakozi bangi, Ibulayimu nga abazaana bangi. Kati Bayibuli egambye nti Ibulayimu
n'akwata ebirabo n'atoola ku bintu by'ayina n'atonera abaana b'abazaana. Haleluya! Wabula n'addira omwana we Isaaka. Haleluya! N'addira omwana we Isaaka n'amuwa byonna by'alina ng'obusika. N'atakoma okwo n'akwata bano abaana b'abazaana, bano abantu abasigaddewo, n'abasindika mu nsi endala. Kankizze ku bazadde kino, kankireeta eri abazadde. Okitegeera? Tugeze ewaka, olina famire, olina abantu b'ozoyamba, bonna baafuuka famire, okuŋŋaanyiza emikwano n'eŋŋanda, abako n'ab'emikwano, bonna bali mu bintu byo. Kampani zonna, eno kampani agikulira gundi, agikulira olina bw'omuyita noono, bonna nga bwe wabafuna. Sijja kyogera nti oba bwe wabakombooza, ekyo kiba kibi. Naye kaŋŋambe engeri gye wabafunamu gw'ogimanyi, engeri gye wakuŋŋaanya okubeera nti kati weebali. Okitegeera? Naye singa kakutanda n'ova mu bulamu bw'ensi eno, ompuliriza, nga todidde kwawula bintu bino kulaba nti obitegeka okuba nti bw'oba mwana wo Isaaka, kanjogere ku Isaaka kuba ono Ibulayimu yali omwana we Isaaka, tokutte Isaaka wo oba bayisaaka bo, oyinza oba olina abaana bawerako, naye bw'oba tokutte Isaaka wo, kulambika n'ogamba nti bannange gwe gundi alisi nkutenedde ennyumba y'egindi, gwe naawe nkuwadde emmotoka yiiyo, gwe naawe nkuwadde kino, naye ebintu by'omwana wange, bino ebintu bya mwana wange. Mukwano n'ova mu bulamu bw'ensi eno, bajja mutaagula, bagenda bigabana, omwana wabulwe n'essaati gy'ayambala. Ekyokuyiga kye mbadde ndi mu kuzingazinga tuyigemu wano. Si buli alaama nti enkya lwafa, si buli akola eddaama nti enkya lwafa. Nedda mukwano, osobola okulaama ate n'osigala ng'oli muwangaazi, ng'owangadde. So ako kabadde kagambo k'amagezi, nange nga nkajje wano ku Ibulayimu nti yasegula bano abantu be yalina mu nnyumba oba be yalina nga famire, yabajja nawo so that tebanyigiriza omwana we. Buli omu n'amuwa kyamuwa nti gwe genda n'ekyo, gwe genda n'ekyo, n'abasindika ebuvanjuba. Omwana we n'asobola osigala nga ye kabaka mu bulamu bwe. Haleluya! Mukama omulungi yeebazibwe. Olunyiriro olw'omusanvu. N'ennaku ez'emyaka ez'obulamu bwa Ibulayimu bwe yamala ze zino, emyaka 175. Haleluya! Ibulayimu yawangaala emyaka 100, gamba munno nti 175. Wuliriza, Ibulayimu n'ata omukka n'afa ng'amaze okuwangaala obulungi. Gamba munno nti 175, n'ata omukka n'afa ng'amaze okuwangaala obulungi. Leka tukoole Katonda waffe omulungi nannyini ggulu n'ensi, tumusabe era tumwegayirire, tumugambe nti Mukama kabaka w'abakabaka, kitange nannyini ggulu n'ensi, naffe tukusaba okutuwummuza nga tumaze okuwangaala obulungi. Katonda yatuwa ekirabo ky'obulamu nga tulina okuwummula nga tumaze okuwangaala obulungi. Eyo essaala gisabirenga abaana bo, eyo essaala gyesabirenga, eyo essaala teera ogisabenga, weebakenga weebase ogisabye ti Mukama onzijjanga mu nsi eno nga mmaze okuwangaala obulungi. Ekyo Katonda kyayagaliza buli omu. Tewali ku mmwe asobola kukwata kitooke n'okisimba ne kibala bulungi ettooke eryo ne kyagala okugwa n'otakitega nkondo. Katonda atunyumirwa mu kuwummula, si mu kufa. Nkusomesa enjawulo y'okuwummula n'okufa. Omuntu awangadde obulungi awummula buwummuzi.
njagala kugamba nti omuntu singa atuuka myaka 10 kwambuka waggulu eyo n'abantu be bennyini abamuli ku lusegera abaana be oba abantu be bennyini batuuka okugamba bw'alwalako ne bagamba naye maama awummule, naye taata awummule, awummule. Owulira nga bawulira oliredde nga nabo bakutadde kati ne Katonda awo watwagala tetufa tuwummule buwummuzi. So fubanga nnyo osaba essaala eyo Katonda akutuuse ku myaka egy'okuwummula. Mukama nkusaba taata nannyini ggulu n'ensi, neesabira nga nsabira omulabi wange nga nsabira bonna bwe tusoma Bayibuli eno nti Mukama tutuuse ku myaka egy'okuwummula. Totuttanga busi, tetufaanana nga liri ettooka embuyaga lyesindika ne ligwa ku ttaka, enkuba nejja omuzira ne gulikuba. Nedda Mukama, otuteekangako amburera, otuteekangako engabo Mukama, n'otukweka mu ngabo yo taata nannyini ggulu n'ensi. Ebirumba ensi ebyo ebitta ebirumba, Bayibuli egamba nti Sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Oyo omulabe eyajja okutta n'okuzikiriza Mukama afaanana embuyaga eri erumba olusuku n'esuula ebitooka ebito ng'ate bibadde bisizza amatooka amalungi. Mukama tweteeka mu musaayi gwo, twekweka buziba, twewonga wala mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Egyo emyoyo emibi egijja okutugumbula abantu nga tebannatuuka kufa Mukama, ne gitta abatannatuuka kuwummula Mukama, tugisaza, tugyokya, tugisindikira omuliro naffe. Backfire mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ffe tetuli baakufa, tuli baakuwangaala. Yes, tuweereze Katonda. Yes, Ibulayimu wuno nti yatoa omukka n'awummula oba n'afa ng'amaze okuwangaala obulungi. Amiina. Nga mukadde, emyaka gye nga gituukiridde. Amiina. Ti emyaka gye nga gituukiridde n'atwalibwa eri abantu be. Amiina. N'afa oba n'awummula ng'amaze okuwangaala obulungi, emyaka gye nga gituukiridde. Mwana wa Mukama nkusabira ove mu nsi eno emyaka gyo nga gituukiridde, kibeere ku ggwe, kibeere ku baana bo, ku bazzukulu bo, owangaale ofe bukadde mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Nga nange nkyensabira, sabira n'abaana bange, sabira emikwano n'eŋŋanda, sabira bazadde bange, kisabira buli ali mu nsi eno, buli alaba vidiyo eno nkusabira owummule ng'omaze okuwangaala obulungi. Amiina. Aleluuya. Olunyiriri olw'omwenda. Isaaka ne Isimayiri batabani be ne bamuziika mu mpuku ya Makupeera mu lusuku lwa Efulooni omwana wa Zokaali Omukiiti olutunula mu Mamule. Olusuku abaana ba Keesi lwe baaguza Ibulayimu. Olusuku luno mulujjukira abazze basoma naffe Bayibuli. Olusuku Ibulayimu lwe baali baagala omugabira n'alugaana, n'agamba alina oddugula era n'alugula, kati lwe baamuziikamu. Haleluuya. Agambye nti Ibulayimu mwe baamuziika omwo ne Saala mukazi we. Haleluuya. Mujjukidde bulungi olusuku olwo abazze basoma naffe. Bw'oba obadde tosoma naffe nga vidiyo endala tonnaziraba oba essula endala tonnaziraba, mbadde nkusaba zirabe, kubanga bino togenda bitegeera mangu. Ddayo zonna ozirabe, ate teweerabira kusubscribinga. Buli wosubscribinga epaba oba otutta enjiri maaso. Eno channel ya kitonde kijja oba ogiwagidde nti genda maaso, buulira, somesa, byonna oba obyogedde muka subscribe kamu oba oyogedde ebifaananawo ebityo. So Mukama akuwe nnyo omukisa, akublessinge. Tobulwanga data mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tobulwenga data mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu, kubanga osindise ekigambo kya Katonda mu maaso. Osheyalinze bigende maaso, bisheyalinga enjiri egende maaso, Bayibuli etambule yeeyongereyo mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Agambye olunyiriri olw'11. Awo lwatuuka Ibulayimu ng'amaze okufa, Katonda n'awa Isaaka omwana we omukisa. Isaaka n'atuulanga mu
Kairoyi. Haleluya. Nti awo olwatuuka Ibulayimu ng'amaze okufa, Katonda n'awa Isaaka omukisa, mutabani wa Ibulayimu. Igwe bw'oliba owummudde oba bw'oliba omaze okufa, ani agenda okuwa abaana be omukisa? Abaana be bagenda kusimba ku musingi ki? Oyambye otya abaana be okubeera ku musingi gwa Katonda? Kitandike kati, yimuka oweereze Katonda. Kati kankugambe ng'omuntu bw'ogenda mu banka n'oggulawo akawunti n'otandika osevingirako ssente abaana bo, oba bw'otandika n'oba investingira ebintu mu nsi eno eby'omubiri eby'ensi, ne mu mwoyo tandika okuinvestinga. Yimuka oweereze Katonda mu mwoyo ne mu mubiri. Muweereze mu mwoyo newa ng'omubiri gwo tegweyonoonesa ku lwa Katonda, ng'omwoyo gwo tegweyonoonesa ku lwa Katonda, ng'otambulira makubo ag'obwa Katonda. Ne Katonda talireka baana bo kubeera bokka. Igwe ojja baleka ku nsi, oba otya ensi tulina ogivaako. Naye bwe tugivuddeko abaana baffe tubalese ku lwani? Gamba munno nti ku lwa Katonda. Beerawo ku lwani? Ku lwa Yesu. Gw'obeerawo ku lwani? Ku lwa mizimu gwomanyi. Naye nze njagala kugamba obwo obuzimuzimu obwo obuyoyoyoyo obwo. Waliwo omwoyo bwe tuyita omwoyo wa Katonda. Oyo yamaamira ensi ng'etandika. Katonda n'ajjayo eddoboozi n'ayogera. Yoyo omwoyo gwe weetaaga, si bwoyoyoyo. Oyo yajja ogayidinga abaana bo mu makubo amatuukirivu. Amiina. Olunyiriro olw'12. Era okuzaala kwa Isimayiri omwana wa Ibulayimu Agali Omumisiri, omuzaana wa Saala gwe yamuzaalira Ibulayimu, kwe kuno. N'abaana ba Isimayiri amannya gaabwe nga bwe gaali, nga bwe baazaalibwa, amannya gaabwe ge gano: omubereberye wa Isimayiri Nebayoosi. Isimayiri mumutegedde, omwana Saala we yali tannazaala Isaaka, n'asalasala amagezi nti omukozi we yeegatte ne Ibulayimu bazaale omwana oyo abeere wa Saala. Kati we baamuzaala ate ne Saala bwe yazaala n'agamba ono omwana tajja kuba musika wamu n'omwana wange. Ne bamukwata Agali n'omwana we Isimayiri ne babafulumya ne bagenda. Oli omwana gwe baazazika eyo mu kisaka eri awaali atuuzi. Mujjukidde omwana oyo abadde basoma naffe. Kati oyo omwana agambye nti abaana be kati naye yakula nno n'azaala. Uno omubereberye we ye Nebayoosi. Gamba muno nti Nebayoosi. Nebayoosi ye mubereberye wa Isimayiri. Ne Kedali, ne Aduberi, ne Mibusaamu 14, ne Misuma, ne Duma, ne Masa. Kadadi ne Tema Yetuli. Owulira ago gonna nno mannya gendi mu kusoma. Ono ye Yetuli. Omulala ye Nafisi ne Kedema. Ye Kedema 16. Abo be baana ba Isimayiri, era ago ge mannya gaabwe ng'ebyalo byabwe bwe byali, era nga bwe baakuba eweema zaabwe. Abalangira 12 ng'amawanga gaabwe bwe gaali. 17. N'emyaka gya Isimayiri gye yamala emyaka 137, n'ate omukka n'afa, n'atwalibwa eri abantu be. Haleluya. Ne Isimayiri wano we tutuuse naye afudde. Haleluya. Ababuuza oyo mwana yaddawa? Oyo mwana wa Ibulayimu bwe yazaala mukozi
byaddawa ye yatuuka yabaaki yalagawa wuuno tumulabye yazaala abaana abaabo baana baabo mannya mangi weesomere obabale obungi bwabwe. Olunyiriro lw'18 ne batuula okuva ku kaviira okutuuka ku Suuli ekitunuulira Misiri ng'ogenda ebwasuuli. Yatuulanga mu maaso g'abaganda be bonna. 19 N'okuzaala kwa Isaaka, tutandise Isaaka, Isimayiri afudde, tutandise Isaaka. Bagambye nti n'okuzaala kwa Isaaka. Isaaka yaani? Isaaka y'ono omwana Saale yali omugumba gwe yazaalira Ibulayimu. Omutegedde gwe baakolera embaga nga yavudde ku mabeere y'oyo nno. Katumusomeko. Olunyiriro 19 lugambye n'okuzaala kwa Isaaka omwana wa Ibulayimu kwe kuno. Ibulayimu yazaala Isaaka, era Isaaka yali yakamaze emyaka 4 bwe yawasa Lebeeka. Mujjukira Lebeeka oli omuwala eyajja ku luzzi n'asanga omwami omuzeeyi ng'agambye ti omuwala ananywesa ku tuzzi nanywesa n'ensolo zange, yoyo omukyala waani? Wa mwana wa mukama wange. Kati ye Lebeeka. Kati wuuno Lebeeka bamwogerako. Olunyiriro lw'2 jjukira tuli mu ssuula ya 25 tutuuse ku lunyiriri lw'2 ekitabo kya Lubereberye. Olunyiriro lw'2 lugambye nti era Isaaka yali yakamaze emyaka 4 bwe yawasa Lebeeka omwana wa Besweri Omusuuli ow'Epadanalaamu, mwannyina Labani Omusuuli okuba mukazi we. 21 Isaaka ne yeegayiririra Mukama mukazi we kubanga yali mugumba. Mukama n'awulira okwegayirira kwe ne Lebeeka mukazi we n'aba olubuto. Haleluya! Wuliriza, Isaaka bw'awasa Lebeeka ne Lebeeka ate naye n'aba mugumba nga maama wa Isaaka bwe yali. Ebintu ebimu bitulondoola, tulina bikutula. Bw'oba toyimiridde bikutula owedde. Naye wulira Isaaka ye bwe kyayingira mu nnyumba ye, Isaaka n'asituka ne yeegayirira Mukama ku lwa mukazi we. Gwe wali otuteyo ku budde ne weegayirira Mukama ku lw'ennyumba ye. Abaana bo basoma tebategeera, amagezi 0. Naye tosobola kugwa ku maviivi ku lw'abaana bo. Kiki? Bawo agenda ku mulimu n'akola n'akomawo ngalo nsa. Akola basajja, omusajja akeera ku makya n'agenda anoonye ssente. Si lwakuba nti musajja wattu tayagala zireeta waka, naye zibula n'akomawo ngalo nsa nga ne mukaveera taataddemu yadde ejjuuni oba muwogo. Sijja kugamba mugaati kubanga omugaati munnange muwogo waabulira ate omugaati gwanaafuna. Naye gwe mu kutuuka ewaka omusajja oyombesa muyombesa kisiraani gwe tovana mu bwenzi ssente ozigaba. Toyetobola na kugendako maaso ga Mukama. Weegayirire Mukama ku lw'omusajja oyo, weegayirire ku lw'emikono gye. Bayibuli egamba nti nawanga omukisa emirimu gy'emikono gyo. Wayitako agaba omukisa amuweeko ku mukisa. Tukijje ku bano nti teyeesabira. Sigenda kiteeka ku mwana ti omwana musiru tasoma bulungi kati teyeesabidde mubi. Awo tuvuddewo kuba ono Isaaka ate atuwadde levo ndala. Isaaka atuwanise. Tuyina okusabiraganangako bannaffe. Bw'olaba omuntu ng'ali bubi mu nsonga emu, yimirira weegayirire Mukama ku lw'obulamu bwe. Yes, Isaaka wuuno. Isaaka Mukama akuwe nnyo omukisa. Teyalumba na mukazi we mugamba gwe mugumba gwe. Teyamugambayo ekigambo kyonna kiri kya bugumba. Yamanya n'amanya ani agaba amagezi, ani agaba abaana, ani agaba omukisa, ani agaba ssente. Weetaaga kumanya abigaba. Ogende omulumbe omugambe Mukama ku lw'omwami wange nzize maaso go. Mukama omwami wange naye mujja mu bwavu. Mukama omwami wange mujja mu bupangisa. Mukama omwami wange muwe omukisa. Haleluya!
weetaaga oyimuke ku lwa mukyala wo ogambe Mukama mukyala wange azadde abaana abalenzi mbakkuse bammala bano kati twagalayo omuwala nga n'omukyala gw'osabira tamanyi. Kiki kye tuba tuteekawo ky'owulira ng'obulamu bwe bukikooye ng'okitunuulidde mu nnyumba kiringa ekigumba mukwano ogenda olumbe Mukama. Isaaka wuno Bayibuli etugambye yalumba Mukama n'amwegayirira ku lw'obulamu bwa mukazi we, n'amwegayirira Mukama n'awulira okusaba kwa Isaaka nga n'omukazi tabiriimu, nga n'omwana gwe bagenda ozaala tabiriimu, nga tebabiriimu bonna. Isaaka n'alumba neyeegayirira Katonda. Haleluya! Isaaka aliko jjukira omukisa gwa kitaawe gwonna Katonda gwe yamulangirirako. Kati ebya Isaaka yali abotola bubotozi. Haleluya! Yimirira ku lw'obulamu bw'abantu. Bw'otunuulira omuntu nga takusanyusa toyomba naye. Bw'otunuulira omuntu ye naye ayogera nnyo, ye naye ayomba nnyo, ye naye akola kiki kye bakola ekyakutama. Kiki ekyakutama mu bulamu bwo nga kiri ku muntu gw'osinga okwagala? Genda omusabire. Linnya ensozi weeweeyo, lumba Mukama, noonya Katonda ku lw'ekyo ekintu ekyo ky'owulira toyagala. Kigenda kuvaawo mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Genda ne bw'aba mulalu ku kkubo nga muntu bw'oyagwa eddalu naye ng'owulira gwe tokyasobola, toyina bw'osobola, emiguwa mugimusibye giganye, buli kimu mukikoze kiganye, amadagala mugamuwadde agamize liganye, byonna tebitereera. Genda amaaso ga Mukama omuweeyo n'eddalu lyonna. Omugambe Mukama ndeeta omulalu wange ono mwagala. Mukama subulula omulalu wange ono. Walayi Katonda ajja muwonya eddalu. Nkulayirira Katonda muyinza wa bintu byonna. Kyogera nti kakasa Katonda ayinza byonna. Bw'obanga wali ofunyeeko okubuusabuusa Katonda, labira ku nze then okkirize nti Katonda asobola. Katonda atujje bujjebwe abantu gye batayinza ng'omuntu akusangayo n'akutunulira n'awanda n'eddusu naye Katonda n'akunonayo n'akufuula ensonga. Katonda gwenjogerako asanyusa, Katonda asesenseko, Katonda muleke wabula ggwe bw'owulira nga waliwo ebiganye lumba, kubanga wookoma okutegeera ye waatandikira, wookoma amaanyi go we gakoma ye waatandikira, woowulirira ng'oweddemu amaanyi lyateewe gatandikira agage. Isaaka onsanyusiza nnyo Mukama akuwe nnyo omukisa, n'olaba mukazi wo nga mugumba n'olumba n'ogamba kamwegayirire. Tekiwuliddeeko wano kigambo kyonna kiva mu kamwa ka Isaaka nti olaku amuyite gwe mugumba gwe yitawo tusabe, gwe mugumba gwe atayagala kusaba yitawo. Abantu abamu we bati akusabira naye ng'akulangira. Mugende mwe mumpitire ekyo ekikazi ekigumba kijje tusabe. Tekyagala kusaba kyekigumba, tekirina magezi. Kugamba n'otuga n'okusaba nga n'omwoyo yagenze dda, kubanga gw'osaba naye akulangira ebitalangirikika. Bambi tuyiga okusabiringana oba okusabira bannaffe nga tebamanyi nako nti tubasabira. Katonda yawulira okwegayirira kwa Isaaka. Rebeka n'aba olubuto. Mukwano Katonda agenda kuwulira okwegayiriraako. Ebintu bikyuke, obulamu butereere, ebyali bisibye bite. Weegayirire Katonda ogenda laba ebintu nga bikyuka mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Olunyiriro lwa 22. Abaana ne bawakanira mu nda ye n'ayogera nti bwe kiri bwe kityo kyenva mbeera omulamu. Kiki? N'agenda okubuuza Mukama. Haleluya! Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kino kyo kisusse okutegeera kwange, naye nsaba Omwoyo Mutukuvu annyambe akatono k'empulira ke nkitegeddeko kyemba njogera. Nti omukyala ono bw'afuna olubuto Rebeka, kati mbwe abaana ne bawakanira mu nda ye, oba baakuba bikonde, oba baawakana bayomba, oba baawakana batya, nze naawe sibeerangako olubuto lw'abalongo. Kati bano abali munda mbu ne bawakanira mu nda ya nnyaabwe, mbu nnyaabwe n'agamba ate kyenva mbeera omulamu kye kiki? Ndowooza oba baakola batya, oba olubuto lwamusimba, oba lwamusiiwa, oba lwamuluma, oba baamusamba, nze naawe.
naye kyegambye Bayibuli ky'abaana ne bawakanira mu nda ya Rebeka oba mu nda ya nnyaabwe. Kati bwe bawakaniramu, nnyaabwe n'agamba kyenva mbeera omulamu kye kiki. Naye kyensanyukidde ku Rebeka byonna nga bibaddewo, wuliriza kye yakola. N'agenda okubuuza Mukama. Rebeka bwe yakiwulira mu nda ye kyatategeera, n'agenda okubuuza ani? Mukama. Haleluya. Ebutuuka n'owulya nga tobitegeera mu nsonga yonna, oba y'amaka, oba ya nsawo ssente, oba ya bulamu, ya bulwadde, oba ensonga ki yonna, naye n'owulira ng'ebintu bwe bitambula si bw'obyagala. Balina enjogera egamba nti bwe nabibala si bwe biri, oba bwe nabibala bwe biri. Kati bw'owulira nga bwe wabibala si bwe bitambula, kwegayiridde fissanga waakadde ogendeko mu maaso ga Mukama omubuuze ti Mukama ekkanisa eno nga sibitegeera, Mukama obufumbo buno nga sibitegeera, Mukama abaana bange nga sibitegeera. Mukama mubuuze ebyotategeera. Omukyala ono Rebeka yasituka n'agenda maaso ga Mukama akole ki? Amubuuze. N'agenda okubuuza Mukama. Mukama n'amugamba nti wuliriza, Mukama bw'omubuuza naye ayogera. Oli yatutondera mu kifaananyi kye. Tuyinza kuba tutya nga tulina omumwa ogwogera nga ye tagulina. Tuyinza kuba tutya nga tulina obwongo nga ye talina. Gwe Katonda ayogera. Katonda ayogera. Katonda awulira. Katonda ategeera. Katonda gwe tomwepimaako, tomwegeraageranyako. Yakola ekifaananyi. Omanyi nga kankugereze. Olabumba ebibumbe ku kkubo. Basooka ne bakola munda ebyuma, bisekeretoni eby'ebyuma, ne bajja bakubako omusenyu. Katonda yatukola ekifaananyi kye kiri munda mu ffe. Guno omusenyu oguli kungulu omubiri guno. Bakubako bati omusenyu ne bakibumbirira ne batereza. Naye nga waliwo ekyuma ekiri mu sketch, ekikoze sketch eyo ekyo ekintu kye baba bajja. So kati naffe abantu tulina oyo ali munda, tulina amatu nga si gano, tulina omumwa nga si guno. Haleluya. Tulina ennyindo nga si zino, tulina obwongo si buno, tulina obwongo buli obwa Katonda. Katonda mu ffe mwali. Ekifaananyi kye kiri munda mu ffe. Kivulaba bw'oba onooyogera ne Katonda, kikugwanidde bw'oba onoolaba Katonda, kikugwanidde okusooka okubikka bino ebisootosooto, bino ebitosi bino bye tugambye lino ebbumba. Lino ebbumba olina osooka n'olizibirizaako. Bw'oba onookwata Katonda, zino engalo zino ez'omusenyu, bino ebitaka, guno omubiri guno gwe bajja mu ttaka ne babumba, osooka n'ogugjawo n'okwata Katonda. Nyinza oba sinywezezza bwe nti naye nekugamba nkutte ku Mukama. Nkutte ku Mukama n'ogamba ye okutte ku Mukama nga ndaba okutte eppeeni. Tinkutte Katonda, nti nga ndaba engalo zo tezikutte. Mukwano waliwo oli ali mu kifaananyi kya Katonda, oli akoma Katonda, oli akwata Katonda, oli gwe tuyita omwoyo. Omwoyo. Kati wuno Rebeka nti yagenda ng'awulira tabitegeera ebiri mu nda ye, n'alumba amubuuze, n'ayogera ne Katonda. Haleluya. N'agenda okubuuza Mukama. Igwe ogendako ddi okubuuza Katonda? Otwalayoko ku budde n'obuuza ku Mukama. Ekyo nno nkikubuuza nange nkyebuuza, kubanga ensi etuwuuba n'etufuula bize. Ne tubeerawo nga ebintu tubikola naye tetubitegeera, naye tugenda maaso kukola bukozi, tetufisiza na budde kubuuza Katonda. Kimukama nno munnange, kaakati wano siwategedde. Kyempulira munda mu lubuto lwange nga sibitegeera. Katonda n'alyoka ayogera, wulya Katonda. Mbu Mukama n'amugamba nti
amawanga 2 gali mu lubuto lwo, n'ebika 2 biryawukana n'okuva mu byenda byo, n'eggwanga erimu linaasinganga eggwanga eddala amaanyi, n'omukulu anaaweerezanga omuto. Haleluya! Nti Mukama n'amubuulira ebiribaawo, n'amubuulira abaana be bakyali mu lubuto, naye n'amuwa obunnabbi, n'omukulu anaaweerezanga omuto. Nga tebinnabaawo naye nga Katonda yabikulaze. Katonda waliwo by'aba ayagala okukulaga, naye ofissaayo obudde omubuuze. Tosobola. Kyova olaba tobitegeera, obupangisa obumazeemu emyaka n'envi zitandise okujja. Naye nga Katonda asobola okubuulira engeri gy'osobola okivaamu. Yes. Obwavu okaaba bukaabe, obwavu wabufuula luyimba, naye nga Katonda asobola okukulambika bw'ogenda mu maaso ge n'omubuuza, nagamba kino, nateeka omukisa ku mikono gyo, natereezatereezaawo ebintu, ogenda olaba akwatako katono nga byekola. Ab'amaanyi si be bawangula ensi. Akeera matulutulu si yazikuŋŋaanya. Katonda asobola okukulambika engeri gy'obikolamu nga tebirimu nnyo na kulafuubana. Katonda wuuno nti yamubuulira ebigenda okukola ki? Tasoose ku ono. Mujjukire bulungi Ibulayimu we yagenda mu maaso ga Mukama n'amubuuza nti biriba bitya bino by'oŋŋamba abasika abaana bange okubanga obusenyu ng'enfuufu y'ensi, biriba bitya? Mukama n'amugamba baligenda mu nsi etali yaabwe, balibonaabona emyaka, ndibaggyayo, ndibanunula, balivaayo n'obugagga bungi. Tugenda birawo ebyo byonna Mukama yabyogera dde okubaawo, naye kyenkugamba nti Katonda osobola okugenda mu maaso ge n'omubuuza ensonga yonna gy'otategeera ku bulamu bwo, n'agikutegeeza mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Haleluya! Olunyiriri lwa 24 lugambye lutya? Ennaku ze bwe zaatuukirira okuzaala, laba ne baba abalongo mu lubuto lwe, n'omubereberye n'avaamu nga mumyufu omubiri gwe gwonna, nga gufaanana ekyambalo eky'ebyoya. Ne bamutuuma erinnya lye Esawu. Olwa 26 muganda we n'amuddirira, n'avaamu omukono gwe nga gukutte ekisinziiro kya Esawu, n'erinnya lye ne bamutuuma Yakobo. Era Isaaka yali yakamaze emyaka 60 mukazi we bwe yabazaala. 27 abalenzi ne bakula, Esawu n'abanga omuyizzi ow'amagezi, omusajja ow'omu nsiko, ne Yakobo yali musajja muteefu eyatuulanga mu weema. Era Isaaka n'ayagala Esawu kubanga yalyanga ku muyiggo gwe, ne Lebbeeka n'ayagala Yakobo. Haleluya! Kamaafa omulungi yeebazibwe. Luno olunyiriri nalusoma ebiro waliwo we nalusookera ddala nga kale naakalusomako. Olunyiriri luno lwansumulula. Nina ennyiriri nga 2 ezansumula mu kintu kino kye ngenda okwogerako, naye kansooke luno olunyiriri n'olulala njadde ogerako. Olunyiriri luno nali nanyiigira oba nakyawa oba nakoowa nga nawe bw'oli, kubanga essaawa zino bw'oli naye nsuubira we tumalira kino ogenda kuba osumuluddwa. Nsaba osirika okiwuliriza. Nali nakoowa nga nanyiigira abantu. Lwaki? Nga buli ajja amaaso ge alina kyakwagalako, buli akwagala alina kyakwagaza, buli akusemberera alina kyabaza. Kale nga bantama, nga nettamwa okuva ku muntu yenna. Okitegeera? Naye nasoma olunyiriri luno nga lugamba nti kandi okusomera oluwulire. Olunyiriri tuli mu kitabo kya Olubereberye, Esuula ya 25, olunyiriri lwa 28, naye bw'oba oyagala olwekeberere. Lugamba nti era Isaaka n'ayagala Esawu
kubanga yalyanga ku muyiggo gwe. Isaaka taata wa Esawu, naye lwaki amwagala? Tamwagala ku lw'okuba mwana we, amwagala kubanga yamuwanga ku muyiggo gwe. Kyenva nzukusa amaaso ne ŋŋamba mbadde manyi omwana ayagala nnyina kubanga maama we, era maama ayagala omwana kubanga mwana we. Ndiye mukwano nedda bwentyo bwe nali manyi naye si bwe kiri. Omuntu akwagala kubanga alya ku muyiggo gwo. Ye ne bwe baba bazadde nga yazaala abaana be 10, kaŋŋabe 10, 5, 3, teekawo bonna b'osobola oteekawo. Omwana awa omuzadde we ku byetaago oba ku bintu. Tugeze olina ssente naye nga maama wo tajula, olina ssente taata wo tajula, abaana abo baba bankizo mu famire. So nali nakyawa abantu, kanakoowa abantu kubanga banjagalako ebintu, banjagalako bino, olina akubira essimu nga tannakubuuza nako, alo wasuzo, teri kuwasuza otya, halo ndi mulwadde, koze ng'olabye nabo wagenzeeko mu ddwaliro. Tesinga mbadde nina ezintwala mu ddwaliro nandikubidde nga nkwagaza ki, bame nga binnuma. Naye kati nasumululwa anti talina ze mutwala mu ddwaliro, ensonga lwaki ankubidde. Okay, nono Esawu taata we lwaki yali amwagala? Kubanga yalyanga ku muyiggo gwe. Nensonyiwa ensi, nembasasira, nembasonyiwa. Kati nkubira, oba onjagalako bintu njagala, oba onjagalako kinnoonya, oba ki, kati sikyanyiiga. Beeba abantu. Nkunyumizayo akalala kuba mbagambye ennyiriri ziri 2 ezansumululamu ekyo, oba oli awo naawe ng'oli awo zinaakusumulula. Bayibuli egamba nti Katonda eri mu Lubereberye ddala Esuula yakumeka oba esooka oba ey'okubiri, nti Katonda n'akola omuntu bafugenga nga akoze abantu bano ekigendererwa kye. Bwe yamala otonda ebintu byonna n'ajja n'atonda omuntu afuge alabirire, like bafuge bino byakoze eki, nga oba osobola okitegeera nga bonookera ku makya n'okola bizinesi, n'omala okola bizinesi olina nnyingi oluusi toliiwo, kati n'oleeta omukozi alabirire eno bizinesi. Kugamba omuntu alina ensonga lwaki akunoonya, omuntu alina ensonga lwaki, ne Katonda yalina ensonga lwaki yatutonda. Nze ekyo bwe kyajjula mu mutwe gwange kati sikyevuma, sikyanyiigira bantu, sikyabakyawa. Just nti abamu bakweka ensonga ezibaleese gye tuli. Oli n'akwesembereza naye ng'alina byabala naye n'atabikulaga. Oluusi ate byabala bikusuula na busuuzi gwe. Kati bwe buzibu bw'abantu abamu, naye nga ekyo nakigumira jangu. Oba onjagalako ki oba ki. N'abateeka Yesu ku musaalaba bajja naye nga nayo bamwagalako okumuteeka ku musaalaba. So kati tebikyandya. Nasonyiwa ensi n'ensaasira ensi n'emmanya tewali agenda kujja mu bulamu bwo nga talina kyakwagaza. Tewali agenda kuwa mukwano bw'akwagala nnyo. Uno Isaaka ayagala nnyo Esawu, naye ekimwagaza ki Esawu? Kubanga aliwa ku muyiggo gwe. So kati mukwano, abantu baleke, oba bakwagala lwakuba bateera emmere ku ssuwaani, oba bateera emmere ku mmeeza, oba bawa kino ne kiri. Guma ensi bw'etyo. Kuva ku lubereberye Katonda ng'atutonda yalina ensonga lwaki atuleeta ku nsi. Yatuleeta olw'ebigendererwa bye yalinayo ayagala tukole. So kati teweevuma. Oli bw'ajja mu bulamu bwo ng'alina kyayagala, muyambe, muwe. Oba akomawo batakomawo agende amanyi Katonda alikuleetera naawe abali kuyamba. Olunyiriri lwa 29. Yakobo n'afumba omugoyo, Esawu n'ayingira ng'avudde mu nsiko, ng'akooye nga talina maanyi. Esawu n'agamba Yakobo nti, ndiisa nkwegayirira omugoyo ogwo omumyufu, kubanga sirina maanyi. Erinnya lye kyeryava liyitibwa Edomu.
Yakobo n'ayogera nti, nguza leero eby'obukulu bwo. Esawu n'ayogera nti, laba mbulako katono okufa, n'eby'obukulu biringasa bitya? Yakobo n'amugamba nti, ndayirira leero. N'amulayirira ng'aguza Yakobo eby'obukulu bwe. Yakobo n'awa Esawu emmere n'omugoyo gw'ebijanjaalo, n'alya n'anywa, n'agolokoka ne yeegendera. Bw'atyo Esawu n'anyooma eby'obukulu bwe. Katonda wange omulungi akole ki? Yeebazibwe. Akantu kano kalinga akatono okuva ku lunyiriri lwa 29 paka ku lunyiriri lwa 34. Nyiriri ziriwo ntono naye ziwulirize. Nti Esawu yakomawo ng'akoze eki? Ng'akooye, ng'amaanyi gamuwedde ava mu nsiko, enjala emuluma. Yasanga omukulu Yakobo afumbyewo kamere ke akagoyo. Bayibuli ekayisa akagoyo. Kati Esawu ono ate alina maanyi nga gamuweddemu, enjala emutte emuli bubi, n'asaba muganda we k'okulya. Muganda we yamuddamu bw'ati, bw'oyagala nkuwa akagoyo, ikola ki? Ndayirira, mpa eby'obukulu bwo. Sayininga nze mbeera. Kiri kye twawulidde nga Mukama alagula nti omukulu anaaweerezanga ki? Omuto. Kati wulira amagezi g'omuto wano we gabbira obukulu. Nti ndayirira obukulu bwo, mpa eby'obukulu bwo. Haleluya. Nti Yakobo ono Isaaka okulya aweddemu amaanyi, talina n'amaanyi geetegekera kyakulya, talina n'amaanyi geeyiyiza okaaba alyako, wabula asazeewo alagajjalire obukulu bwe abuweeyo. Obukulu nno katubujje ku Yakobo, munne katubujje ku Isaaka, sooke tuteeke obulamu bw'ensi eno mu ngalo. Bintu ki by'owaddeyo ng'olaba ng'ataasulewo ataakeese n'ogamba tebigenda nabyo kungasa kubanga era obulamu bugenda, kyokka ate n'otagenda n'otafa. Nti ono omwana yawaayo obukulu bwe oba obuyinza bwe oba pawa ye oba kiyite ki oba busika oba biki, yawaayo omukisa gwe. Kakye tuba tuteekawo, kubanga bwe nkiteeka mu mukisa bwe kijja ovaayo. Taata waabwe Isaaka yatuuka n'okuba nti omukisa gwonna yaguteeka ku ono ani? Biki by'owaddeyo ku lw'akagoyo? Biki by'owulira nga ebintu bye wabita lwakuba nti enjala yali ekuluma? Okitegeera? Olw'okuba gayyako obusobola okupangisiza akayumba wali tokasobola, n'atwala kiramba. Tosobola nakwesalirawo, tolina bye weesalirawo. Lwaki? Kubanga omukisa waguwaayo, emunyenye wagiwaayo. Weerayirira ne weeyambula ku lwe ebitiibwa byo byonna, buli kimu ekyo n'okyejjako n'okigaba ku lwako okulya. Obulamu obuntu obutono ennyo bwe buti buleme tumalamu. Sooka weepimeepime olabe, noonya ekiddako nga tonnawaayo bya busika, noonya ekiddako nga tonnawaayo bulamu bwo. Okitegeera? Kyono omusajja enjala obuyala ey'olunaku olumu, Bayibuli etulaze nti yali ava na mu nsiko, yali akomyewo obukomi waka nga woonookomawo enjala ekuluma, naye okulagajjala okulya awo n'olagajjalira nti simanyi biringasa bitya. Enjala ya lunaku olumu batandikawo okulaba nti tebijja kugasa. Simanyi tugenda kweyongera mu maaso nga tusoma ku Esawu. Simanyi naye gwe ky'omanya Esawu awo we yaweerayo omukisa gwe, byonna ebyamutuukako. Ate ye Mukama yali yabiraba ddala kuba yali teyalaga maama wa mwana ono binaabaawo bitya, naye akazibu kajja kava ku njala.
enjala eyamuluma n'asalawo n'agamba oli naye n'ambeerera mugezi nti okuwa emmere sooka ompa obukulu bwo. Kati tusooke tuve ku Esawu eyawaayo obukulu bwe tuddeko ku Bayakobo. Munno lwaki omulayiza otuuka awo olwakamera obumere muwaalye agende, muwaalye bino byansi, era bw'amala okukalya akwata kkubo ng'adda manju, tewali nnyo gy'akatwala, era ate enkya olubuto ne lumusaba endala. So woba olina ekyokuyamba ng'omuntu tosooka mulayiza, tosooka muggyako by'amaanyi. Walaayi mbabuulira basajja mmwe musiiza abaana b'abandi siriimu olw'okuba enjala ebaluma. Mussa abaana b'abandi olw'okuba balina enjala, olw'okuba ggwe olina ssente, Katonda akuwadde omukisa, ssente ziri mu ngalo zo, ye ggwe Yakobo alina omugoyo. Okutta omugoyo guno ogufudde akamasu akakwata buli kiramu, naye Katonda ajja kkunenya. Katonda ojja musisinkana ku lunaku lwo olw'okufa, ojja mubuulira lwaki okola obutemu obufaanana we butyo. Bw'okwata obusente obwo n'obumuwa nga tobusiize siriimu, ovaako ki? Yakobo olina akagoyo mu ngalo bw'oti, naye kakufuukidde akamasu akakwata buli mmese eyitawo. Bambi weegendereze. Katonda abikutadde mu ngalo, Katonda abikuwadde, Katonda akwawudde n'obeera n'omugoyo ogwo nga gwe ogulina. Gabirako abantu, basaliresalireko obawe nga tobalayizza, basalire obawe nga tobasuubizza bino, tobaleese kusuula bya bukulu byabwe. Omuntu muwaalye nga tolina ky'omuggyeko, omuntu muwaalye. Katonda waba akuwadde omukisa nga ssente ziri mu ngalo zo, yamba b'osobola okuyamba, bawe nga tobalayizza, tosooka bajjako kino na kiri. Oli n'ogamba nti akuwola just $5,000 n'asooka okusaba ekyapa. Ofa ki n'ensi? Ebyapa obikuŋŋaanya ogenda nabyo mu ttaka. Eryo ettaka lyonna ly'okuŋŋaanyiza lyaliko bannannyini, teryasooka mannya go. Nabo baafa ne babireka, n'abaana baabwe be baasuubira be babirekera nabo bafudde babiretse, n'abazzukulu babiretse, ensi yakusigalawo. So kati bw'oba olina obuyambi bwonna, yamba omuntu nga tosoose mulayiza, yamba omuntu nga tosoose muggyako bya busika bye, yamba omuntu nga tosoose mutwala mu geyeena, yamba omuntu nga tosoose mutwala mu kufa. Kama abawe nnyo omukisa. Tetwerabira kusubscribinga, Esuula ebaddeyo 25. Tetwerabira kusubscribinga. Banaye mwabeeweze okuwa abantu ekintu olw'okuba balina kye basoose bakolera mu kikomye. Naye Mukama ayongere obbagaggawaza mmwe abagenda okuyamba abantu nga temusoose bajjako bya busika byabwe. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu, subscribinge. Tetwerabira kugulira bantu zi Bayibuli. Ekirabo kyonna ky'oyagala okuwa omuntu mugulire Bayibuli, musigemu Bayibuli. Guno bulamu, guno mukka, bulamu, mukka, mwoyo, byonna biyita erinnya lye. Eno Bayibuli giyite buli linnya eddungi ly'omanyi ku nsi lye batayinza nakuyita. Haleluya! Katonda atudde mu kigambo kye muno. So tutambulire wamu ne Katonda, twagale Katonda, tuyite mu Bayibuli okutegeera Katonda. Kama abawe nnyo omukisa, abakuume, tweyongere osisinkana mu ssuula eziddako. Amiina.